oyo omukyala byayogera webisanga omuntu atasoma ddiini ng'abadde yeebikkirira nga tamanyi lwaki yeebikkirira wallahi ogenda omusanga nayaga nti kambijjeko Allah akebera mitima kambijjeko Allah akebera mitima eyo enjogera y'abatali basiraamu njogera ya kikaafu njogera abantu gye bateekawo okusobola okwewala oba okulagajjalira okukola emirimu gy'eddiini Allah akebera mitima waliwo emirimu emitima gye giyina otuma emikono gikole waliwo emirimu emitima gye gituma amagulu gakole waliwo emirimu emitima gye gituma omuntu asobole okubanga alongoosa wakati we n'abantu abalala kati ogamba nti Allah akebera mitima kitegeeza abasala basalira bwereere Allahu akbar ni Allah akebera mitima bakola hijja bakola ya bwereere la hawla la quwwata illa billah Allah agamba rabbul alamin tiyuriduna liyutfi'u nura Allah bagala kuzikiza kitangala kya Allah bi afwahihim n'emimwa gyabwe era kati olwaliro sanga omuwalimu wallahi ng'ayimiridde ku kituuti akakasa abantu nti yadde Allah yakkiriza okuwasa omukyala ow'ekika ekimu naawe naye ate kati okusinzira nga ffe wano nga community yaffe society akabenje akayinza okuvaamu okukyankalanya abantu gwe oyagala tusiriwaza gwe ngamba gwe oyagala kutusiriwaza weerabidde ebigambo bya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu yagamba bwati Yusufu wataraktu millata qaumi nze okujja mu kkomera wano bantu bange mmwe bwe tuli mu kkomera mmaze kulekulira nkola y'abantu bange Yusufu yakola atya yalekulira abantu be n'abawukanaku wataraktu era ndese njawukanye millata qaumi enkola y'abantu bange lwaki Yusufu yabaleka la yu'minuna billah tebakkiriza Allah olaba nabbi mulamba yayawukana ku bantu be anoonye waanaasinziza Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam nabbi mulamba yagamba inni bari'un mimma tushrikun banna enjawukanye ku byemugattako Allah laba nabbi Allah wabatulaga teyafanga yalina abantu bameka yafanga yalina Allah omutawana gwe tulina ffe tuli basika baabwe ffe tufaayo ku tuyina abantu bameka yadde Allah nga taliiwo mbwajja mmala atusange wanalaba wali abangi ngajja Allah anoonya bululu okuŋŋanya wano abantu emitwalo 2 noyita omukulembeze yenna nti jangu oyogereko nabo ajjadduka ne Allah bw'atyo la wallah Yusufu yagamba abange nze njawukanye ku bantu bange nga kyabavunaana la yu'minuna billah tebakkiriza Allah ekyokubiri wahum bil akhirah ate bo ku nkomerero ekiyitibwa enkomerero hum kafirun bagiwakanya bawakanya enkomerero abantu bonna boolaba abawakanya amateeka ga Allah ne bagassako ekifuba kuba kakikwena ensonga gye twogerako eyaani awasibwa wallahi aya ziri kiriya Allah yagamba wanoŋŋaanye n'asonga ku matabi 11 bwe yamala n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum kati mbakkiriza buli gw'osangiriza nga tali mu benjogeddeko toyisa mu kiryo kyange